Bishop like that. So I think temulwana mujja kuyomba Come on, Gunda. Amanya namkoaya Hajaros Fazala. Ndowooza abasinga bonna temukyali bagenyi wano waka kubanga si gwe gusoose kujja wano era mbaniriza nnyo bamaama bato bange bakulu bange nobali nnyo nobali ddala nobali kusiiba ng'ennono yaffe bwetera okubeera ekisiibo tufunamu akadde tunyumyamu katono sharingayo obugambo n'akatini mukama katugabidde netukola ki netugabana soekera ddala mwebale kunjagala mwebalire ddala mwebaliko baneiba balungi abamugundi wala naye era tomanya gyempita eyo twesanga mbawebirako bwe tutyo oba twesanga mubivulu but ekifo kyabina tuli bawamu era olunaku olwaleero nasazeewo nga Allah asazeewo mbuleyo ku idi teeketeeke abazzukulu abaana bali ku ttooke bali ku muceere bali kacaayi era sagala nyo bayokesa musana mungi nnyo ate omanye ekisiibo kino kikwokya naye n'omusana ne gugattako so sijja bamalira nnyo obudde akantu kange ke nategese weekali wali nebagaliza edi ennungi bakolesa ekisiibo n'okwebaza okunjagala ebbanga lyonna nina kale yo bagamba mbu simanya bikimu soke temubawuliza mubaleke soke mubaleke nze wendi kyona kibagamba nabagamba we tusabe bulamu bwokka bulamu ate obulamu bwe bugagga mukama bwayongera otugabirira sekyemmanyi tujja kufuna ebirungi bingi esaawa zino era kyobalaba akatini ke tufuna tugabana naye mukama nampa ebinene ebisingaawo simanyi muyinza okweyagala kusala malodi sikulimba nze mukama nampa ebisinga I will spoil you. Jabono. Nakubasimbaole tulindemu. Mwana masoke nzaale. Siri mkolako era utogera sana. Ensa sawa zino mmere erimu. Yali mulanga bayisayisa omugambo balimba wammere mmere. Naye nga binkolako.
munsabire era kunsabira buli mutala ayagala okubuusa kaana wanje maama mazima nsooka leeta muko kikulu n'ekyo era omwami yenna ali eyamyepikira tusooka wa maama tukole embaga mawunda ate bwana wennyini era njabayita ku kijjulo ekinene kakati sijja bamalira budde nga bweŋŋambye nanjagadde osigala nga nyumyamu namwe nno nnyo naye alina akabuuzo alina kyoŋŋamba its okay okkirizibwa tufune eddakiika zaffe atleast nga zirizo alhamdulillah mukama atuwadde obusobozi amiina yes mama olina kyomuteesa olina ki Waji mama. Amen. Thank you very much. Bye bye. Let's see. Waji mama. Amen. Nange nsanyuse nnyo bani. Nona ina kyabuuza. Balongo. Kyabalongo naye n'abeetikka kati sabe Allah ansobozese naye nga byonna bye mumanja mukama nga atonda obulamu bijja kusoboka baliga yankoona abatemu omugambo temubafaako banekamba buli ebakyala infact kantwala omukisa guno leero mbaddeko eyo jeninga gye mbadde ngenza oserebrate bw'olunaku lw'abakyala naye kambabuulira abakyala ffe tukulira mu kusomoozebwa kungi atayogerwako yasigala mu lubuto olaba weetikka lubuto ne balwogerera nozaala kaana ttunga kato bwe kati ka mwezi tekategera ne bakoogerera kati gwe omuntu enkana etambula essa ani atagenda kwogerako ate kambabuulire teri muntu gwegerako nga tali bulungi era obanga tolina bakwogerako mukwano dda mu kisenge okaabe manya tolina kyoli bw'abanga neibawo takusojja nga tebakwogerako mikwano gyo manya tolina bwoli omuntu yenna bw'osukkulumako bwe bakulabamu ekyenjawulo gyo naluli bagoba agulina era manya yonna gy'owangalireyo ku mirimu gyo wootudde ewaka omuntu ng'akusojja gweguma kanya kukola ebyo bibaluma kubanga ensonga lwaki bakola ki kubanga bagoba agulina tera tayagala kubaako nga kaspice okitegeera tera tayagala kubaako na mulimu tera tayagala kubaako na musajja mulungi kati gababuuze lwaki akuwala n'akuwalana atalina abalabe tolina nkulaakulanawo so ekyo tukitwale ng'ekyokuyiga abakyala nti kyokola kyonna lemezaamu jjukira baagala kusuuza kyokola ki kyolina naye gwe lemera kati obulamu bwe butyo tuyita mu mbeera eyo teri kintu kiva ekyangu buli kimu kiva muntu oyo kyokolaba oba oli ku mudaala gwe wali ng'otunda ennyaanya otuuyana n'otulukuka tubeera ku stage noozina amazina togamanyi naye n'ogayiya n'ogazzeno lwaki osanyuse abawagizi bo ziva muntu oyo omusajja woyo atuuyani kasana ali kukolerera baana be kuba mulimu gwe gwa kontenti yakwata vidiyo n'asiteeka ku youtube mwajja akasente teri mulimu mwangu teri muntu afuna mu bwangu buli kimu kirimu okusomoozebwa ate ebimu ku kusomozebwa kwe tulina ennaku zino byebigambo kubanga ebigambo bijjako ate bijjako munafu naye omuntu omugumu ne bakwogerera osigala ogamba nze sigusuula kuba manyi gye nvudde so bakyala bannange bato bange yonna gy'owangalira kyogezaako okukola tokkiriza muntu kusuuza teri akwogerera nga tolina wooli muntu yenna ajja kusuuza nze nina nabakutuukirira n'agamba akuwalana lwakubanga olina wooli kuba munnange ovuga akamotoka lwakuba munnange olina akayumbako naye osula otunula obeera omuntu ow'enjawulo mu bulamu so kitegeeza ki nyweza kyolina sigala ng'okola n'amaanyi ate buli w'onoolemezaamu ojja tuuka ku buwanguzi naye bakwogerera n'omanya nti nno nange bandegeredde kandekeraawo okuyimba olekerawo ng'amaanyi gakugwamu kakyolina kigenda naye nze mbasuubiza bankomerera banjogerera kino
manye ekintu eki manyi kyenjagala ate kasitamba nga nina abanjagala mba mugumu ensi yonna teyinza kwagala tuyinza naba tulina wano nga loonaze naye nga tanjagala nansonga kalaba obugulu naye munange olaba bwotunuulira batakwagala bakulemesa ate okulaba bakwagala ate nga jjo nalulya bakwagala basinga batakwagala kati ekyo munnange tutwalenga ekyokuyiga kubanga tebiri waffe yokka nammwe eyo gye muwangalira mu bintamu kale ffe ebyaffe mubiraba kubanga tuli ku mitimbagano kubagenda kunjogerako ku tivi ate kyemmanyi abanjagala alumwa nga bakwogeredde nkimanyi kiruma nange binnuma naye ntuuka neŋŋamba naye enewe kati boogere kwani kitegeeza olina wooli bagobagulina nawokumabagamba kale wadde binnuma naye kansigale nakolaki nakola ate kasita nsigaze abanjagala kankubuulire 10 tebikyawo emyaka 10 gyenyimbidde mbabuulire nandibadde siriwala naye kukimanyi omanyi bizinesi ezikudde buyita bisi kusalama loodi abantu abakyusiza amaduuka nga yali ayinawo edduuka lye nakola omwaka gumu emyaka 2 bizinesi neegwa nemuneeka spice ko kakyaliwo emyaka 10 najja bamuliza mu 2019 tuli mu 2025 mukama wawuliriza muwe bagumu tutambule wamu tujja kuwangula tusomoozebwa yesi ng'abakyala mirimu gyaffe bingi nnyo ate ekyennaku nti tusobola bimala byonna naye tunata nga mukama atuwadde obulamu tomanya insha allah tunasobola okwenunula naye nga nze mbagala nnyo manya nti nze buli we naafuna kensobodde nja kubalowoozaako n'akatini kyoba olaba nti nakifuula kalombolombo buli kisiibo atilisiti muleme gula mmere ya idi tooka eyo litwalayo atilisiti ennaku nga 3-2 era kale nga mukama bwayongera otugabirira ate ebirungi biri mu maaso so mwebale nnyo mwebale ddala abanye bakubayokesa musana mundabira abaana abatasobodde kujja bonna mama fuula bayinabe mama fuula olaba mukama nga atusobozesezza maaso awo inshaallah njagala lumu tukoleyo just kasaawe tukole omukolo omunene nalyo nesikibagamba nali planinga neŋŋamba omanyi njagala tufuneyo omukolo nga mu kisaawe kyaffe awo abakyala mmwe natujje yimbire bwereeri omukolo era mbasuubiza kirituukirira luliba olwo kubanga richard twali tukiplaninga tukikole this year naye tebitambudde bulungi nnyo nga bwenabiplaninga ne ku church dala ku church wali tuteeketeeke tufumbe tulye emmere tuzina amazina mbaleetera abayimbi nange nga kwendi naye manyi bijja kusoboka inshaallah twongere kusaba bulamu mwongere kumpagira endongo tugikube tubalumye mubagambe muyina abammweyo ffe tusalama tulina spice ekitegeera sa n'abakyala ne mama fuula kazidaloka mwagala kunyimba kayimba muli bayimbi okay kaya echa jayimba jamu nabo batubakiri sewagamba bawusanga bayimbira namukyaki naye mukamba buli ekintu ddiini kirala nnyo otyanga omuntu atya katonda nemirimu gyaffe bitukola manyi abantu bajajiranya abantu olwokuba okola ebintu bwebitiini obeera mu bbaala ne balowooza batumanyi katonda abamu ku ffe tuli we tuli lwa katonda kisa kya katonda katonda akebera mutima takebera oyambadde otya takebera oli wakalaki takebera mubiri oli bawusa oli mutono akebera mitima tulongose emitima gyaffe tuwakayinja bakyala banna kikone tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna tekitugatta kyekiraga nti katonda akola mu ffe ffenna lyakwagalana kyekirabo katonda kyawaffe abantu
okwagalana ffenna kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Salaamu aleikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mukama yeebazibwe. Kale kambakulembere mpolampola. Baweddeyo dda abantu ate bagenda nakufuluma. Bana mere mulaini buli musoba mustopingemu awo. Baneti mbere tugezeko okubeera mu oda. Geto wali awo. Bana tujye bwe tugagira ebintu bye yayita mutye obuti. Isaac, ndamu kumanya yango yambe ku mama wano. Yango yambe ku mama wano. Moni, kenda wala. Hello. Choche nini? Tweyanziza Spice Diana namukwaya Hajara. Ali mukuwa abantu ku Idi. Era ali mukuwa wanakufutali. Abakyala be Salama bonna Spice Diana asazewo kubanga abo ku Idi. Mwebale kusiba bahajati. N'abatali basiramu Spice Diana bwatyo. Ofunira ku banna. So tukitambuza mpola mpola. Abantu bali mu kufuna kutoke, bali mu kufuna ku migati. Spice alina omuntu gwe yagambye okwebaza wano. Etagako obuyambi. She needs help. Spice oyogera mu bya babiri. Siwe ki? Oyafuna bya babiri. Ndamwenza motoke dede. Aja sinawo baddo siba. Tumusibirako busibizi. Kyonna kyekiri ofuna wane wa Spice. Mugende mweyagale kunyide. Spice agabudde. Eto speaker webale kufaayo munaye eri bakyala abo. Omala nkutwale ku bakyala bange abeebwayise. Naye onkuweeyo omukyala. Ligayi namuwako naye era bakyaliyo. Abakyala nyina bangi ebwayise.
wako kufundi Busudani Busudani Sudani nyinayo omukadde wange bwayise nedamukuwa awo ate kati oba omukotte lengera Hajati ali mu kufuna tooke lye Hajati weebali kusiba obadde ogamba ki naye waliwo nayamba amina Madina omusalidde ki afuuke Hajati ndowooza owulire Saara ku Saara oyo bamuyita namukuwa ya Hajara Spice Diana omutima gwe omulungi ogutaggwa najjukira bakyala banne